badde ku mikaana mu ebiri mu nsala ya kkooti ebadde ku mikaana mu ebiri omulamuzi Simon Peter Kinobe gy'ayisizza ku nkola ya kkooti ey'omutimbagano agobye okusaba n'omusango ogwawaabwa munnamagye yagannyuka kano Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Haji Obedi Lutale. Ababiri bano baddukira mu kkooti ekola ku nsonga za ssemateeka nga baagala ebeeko ensala gy'ekola ku nsonga gye baateekayo mwe baagambira nti omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti bagezzaako okubalemesa okukiikirirwa obulungi mu kkooti nga bayita mu kubatiisatiisa okuyigganya okukwata n'okuggalira bannamateeka baabwe bano nti nga kw'otadde okutikka n'okuzzaayo munnamateeka waabwe Martha Karua Kenya ne bamugaana okuddamu okuyingira mu Uganda. Bano mu mpaaba yaabwe bagamba nti beerondera bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu Munnakenya Martha Karua ne Ssaalongo Erias Lukwago nga kati naye ono mu kiseera kino yakwatibwa n'aggalirwa ku musango gw'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe ogumu ku misango egyo egibavunaanibwa bano baabadde awolereza. Mu musango guno bano era babadde beemulugunya ne ku mulamuzi Emmanuel Baguma ali mu mitambo gy'omusango gwabwe ogw'okulya mu nsi olukwe awamu n'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe. Omulamuzi Kinobe omusango aguwulidde mu nkola ya buwandiike era olwaleero awadde ensala ye mwagobedde omusango guno kyokka talina gwalagidde kubeerako gwaliyirira. Mu nsala agambye nti kiri mu ssemateeka omuwawaabirwa okwerondera bannamateeka ye be yeesiga era baawuliriramu emirembe okumuyambako okumuwolereza era bano omukisa guno gwabaweebwa. Kyokka ekyokutikka munnamateeka Martha Karua omulamuzi takiwadde nnyo nsala ng'agamba nti ensonga eno eri mu kkooti nkulu ate era mu mikono gy'abakola ku nnyingira n'enfuluma y'abantu mu ggwanga. Ku nsonga ya Lukwago agamba nti ono yaggalirwa olw'emisango gy'alina. Ayongeddeko nti bano balina law firm oba amakampuni g'abannamateeka agawerera ddala 13 ne bannamateeka abawera 36 nti mu abo mwe baba beekenneenya balondemu abasobola okutwala mu maaso omusango gwabwe. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino Cracket TV amalindirire.